Abazanyi ba Uganda bolekedde okulinyisibwa madaala muzannyo gwa chess singa bawangula empaka z'amasomero eza Africa ezindira mu ggwanga. Wabadde atongoza empaka z'omundi guno ssentebe w'ekibiina ekifuga chess mu ggwanga Emmanuel Mwaka akasizza nga ttiimu ya Uganda bw'eri emalirivu. Empaka zino zirina categories okuva ku myaka 7 kusa odd numbers paka ku myaka 17. Era empaka zino omwaka oguwedde zaali South Africa. Omwaka guno twaba zitegese mu Uganda era tusuubira buwanguzi mu mpaka zino ttiimu eno eya Uganda. Annyonnyodde ku ngeri empaka zino gye zigenda okutambulamu kuva leero kutuuka w'ekijja. Uganda ezeetegeka ebbanga liweze era kati amaanyi gali bwiwamu kuva ku myaka 7 mpaka ku myaka 17. Era tusuubira nti mu buli kategori tugenda kuwasula emidaali, ebikopo ne titles. Abazannyi okuva mu mawanga ga Africa omuli Kenya, Botswana, Namibia, Seychelles, Tanzania ne South Africa ssaako Zimbabwe ebasuubira okutunga mpaka zino. Abazannyi ba ssekinnoomu abaana ababayiseemu mu mpaka za Africa ate baakuyitamu kuvuganya mpaka z'ensi yonna ez'amasomero. Omulundi guno empaka zigenda kuzannyibwa mu kiti kya Swiss ng'abazannyi balwana okufuna ebitiibwa omuli candidate master, field master n'ebirala. Bazannya format gye bayita Swiss. Kati empaka zino twogerera zigenda kuba zigenda mu format gye bayita Swiss format era nga omuwanguzi wano the top 3 bawangula kye tuyita titles ofuuka candidate master obeera myaka 13 n'okukka wansi, abali mu myaka egya waggulu under 17 mpaka ku under 13 omuwanguzi afuuka field master. Abazannyi ba Uganda omwaka guno bagenda kubeera mu kuvuganya okw'amaanyi mpaka ez'enjawulo okusinziira ku mwaka. James Manja, Data TV, Amasukulu.